z'omu America ngamba ndiwe kasambe njagala kuyozayoza amasomero agakoze obulungi naddala ewaffe nakasikeyo tulina essomero ly'ekereziya ery'ekijaguzo mwebala okubanga mwakoze bulungi n'abamukono's Hope International Learning Center Mukono we salute you n'abalala mwenna. Kati ekiriwo mu gundi eno manyi bw'oba oleeta curriculum waliwo kye bayita bano basomesa waliwo kye bayita benchmarking. Bano baba benchmarkinga mu nsi ki kinakyo okwebuuza kuba ebyawano buli kimu kirimu ebyobufuzi biyitirivu. Where did you benchmark this new curriculum? From which country? Kuba naffe twagala okumanya nti okumanya eno curriculum nnungi yayambako ensi gundi ne gundi negituusa wegituusa. Bino ebya branding byangu nnyo, very simple. Ffe nga abaasomako from 100 to 75 is A. From 74 to 70 is B. Mukitegeera ndowooza mu abadde. Kino tekikwetaagisa nnyo rocket science. Okuva ku 75 paka ku 10 yeba A. Kinana 75 paka ku 10. Yes, nze gye kugamba nkitegeera 75 paka ku 10 is A. 74 paka ku 7 ye B. Kunkaga. No, paka ku 7. Okuva ku 9 paka ku 9 ye C. Nojamba kuli kati mugende nga mukigirawo tekibetagisa nnyo kutakula mitwene musiite ebigere tyabazadde tebakitegeera kati namwe ab'amasomero mbatemeddemu agenda ekisubi nkutemedde agenda ewaffe ku timu n'eseesi nkutemedde olabe wekigenda kati ekirala twagamba abakulu bano manyi kyasinze okunsanyusa mu palamenti nga buli mubaka agamba bino tetubitegeera n'aba education committee nabo baga tetubitegeera kubanga si buli kimu nti omubaka akitegeera naye waliwo betuyita abatusukulumamuko nti kati ku education tulina bannaffe abasomesa be baba batukiikirira wano ku ffulo naye bwe twasoose okubalaba nawo nga beekuba engalike taati tubitegeera bulungi katulinde minisita nga ne minisita naye bwajja ng'alina kyakulaga nti kino twakireese naye naffe tukyakola ki tukyetegereza kakati ffe ne tulaba ne tulindako ku sipiika kuba sipiika abaako ne extra information naye bwe twalabe nga ne sipiika naye agamba nti basebo kino ekintu kyetaaga okwetegereza awo ne tuteeka wansi ennanga ne tugamba ennambulula yaabwe gye baabadde bawa nti eno curriculum mpya twababuuzizza abaagudde bagenda wa kuba mwafe ezinzawuto abaagudde balaga ne batubuuza nti bonna baayise nowa ije bataddeho nalina okulaba walaga kati netubuuze owa agenda kulaga kuba eno twabagamba eno sisimu gye baagala okuleeta I think it worked in Germany kyenjagala kukibawaako ffe ngaabatambulako Germany yayita abagundi baayo waki Germany nsukulumuko gw'otambula yayita abaana baayo ne bagamba nti tutukola education system yaffe naye terina kubeesinga nga kati ffe wetubeesinga nti mu kuramwaka n'osoma simanyi zinja siropasi n'osoma zino ez'omwali gentira baziyitangani ezo Canadian praise nga tolina na passport tolina na birowoozo birifunda passport naye nga bakusomesa Canadian praise mu kifo ky'okusoma garden zovu na kaseke eza Luttamaguzi z'olabako naye nga bakusomesa gundi ezo kakati bano ne bakikomyawo baba Germany baba no betusuubira bano kye bagenza okkopa ne bagamba weero bino nsobola okubisoma bino bikuramu work naye tebimala mulina okubeerawo ne kye bayita hands on teachings wano General Museveni bwe yali ajja mu buyinza in fact Obote yali asetinze ekintu ekyo ki hands on teachings nga baziyita teeko oba technical schools buli ssomero lyonna lyabeerangawo ne kasabu technical school era wabeerangawo abayizi mu biseera oba special time nga ya handiwork abayiga okubajja abayiga ebiki ebyo eby'ennanka
omuntu ne bwabanga tayize bino ebyamyo by'oluzungu bafa olumu tugenda tusekererawo n'abamu ababaka ba palamenti ng'ajja n'ayogera oluzungu n'alwogerera mu nnyindo luli olw'aba King Charles namuga nti nedda era nasanyusa ennyo ku muno Jeno Katumba Amala yansanyusiza minisita waffe wa works for the first time yaze mu palamenti yaga abasebo bwe tuba twetaaga enkulaakulana ez'enguudo tetwagala luzungu lwammwe lwe mufuuweeta wano tetunze wano ku lwa luzungu naye twetaaga bikozesebwa kakati wano mwami Museveni asangawo ze bayita technical schools nga gavumenti efaayo nnyo okulaba nti there is no in fact mu kusoma tewali muntu musiru just nti gwe baba olwebyo babaleese omutwe gwo tebigwagala naye nga there is no muntu musiru bw'olema wano okuyiga bino eby'oluzungu lwe batukaka kwaffe tubadde nga tusomesa abantu wano tulina ekikwate ng'omuntu bw'ayogera ennyo oluzungu aba ategeera nnyo ne tusomesanga ne bannaffe abaka ba palamenti nti n'ensi nga England the United Kingdom Wales ne Scotland they are part of the United Kingdom naye okusanga omuweereza ayogera oluzungu olwawo oba omusikoti tebalumanyi naye wano ne bwojja ku palamenti n'ogamba omusaadha ndi musoga kankoba ekigambo kyange mu lusoga nga bagamba oyo gwe mwaleeta oda fe waliwo ebigambo byaffe nga osobola olugero lw'okulijjawo bulungi nnyo mu Luganda naye ng'okireeta wali ku fulo ya palamenti basooka kugamba oda ng'olina kwogera mu luzungu kakati eno system gye baleese systems are done gradually, are promoted gradually. It would even take 10 years. Ngeno we muliako ku system empya curriculum empya nga bwe mukonako ku nkadde. Bwe muliako ku curriculum empya bwe muliako ku nkadde. Gradually. Sikukeera nja kwanga olwaleero ne minister wa education musajja gwe basindika mu parliament waliwo omulaba nga zena yenga bo omulaba mama Muyingo. We are looking at our country Uganda, not your mama kuwa so kunyonyole kino kubanga tulina abasajja abo balina PhD mu parliament yawo nengo omubuuza nti wayi kuba sebo kuyita owa PhD toba wa bulijjo naye n'owa PhD bwe bamuwa wali akazindaalo gwalina diguli ebbiri zokka ng'olaba naye asiitaana kugamba ng'asiitaana kye baleese nayo n'ogamba nti ate omusomesa wange ow'enakaseke eri wansi ow'enakaseete eyo wansi eyo ate omusomesa weewaaba Flavieri kuba ffe bwe batusindika mu palamenti batugamba si mmwe musinga ne tubasindise nga basekanolya mutuyiize mututeeseze mututeekereteekere mu fumbiro naye kati we tubuuza bano nti eno curriculum eno gye mwaleeta mwagibenchmarkinga wa that is still my question where did you benchmark this new curriculum bajja kugamba manye ebya wano bya politics babisijja batuula mu state house ne bagamba nti tufumbewo ekyaffe ate mwana wattu ekineewunyisa muto wange Katamba gwekimanyi nti most of these politicians tebasomeseza abaana baabwe mu curriculum eno babateeka mu international schools oba abroad mwe ne bagibalekerawo eno kubanga bo bagamba nti after all we don't care so mwe Bakatamba mwe abavubuka abato mwe mulina okuteeka ffe ababaka ba palamenti abali eri nti twabasindika nga basekanyolya ne mwekolamu ne committee education nayo bwevaayo negamba nti tebitegeera nange sebo nzikiriza atula ku committee eno eya infrastructure nange mba nina bakama bange kebanagalawo nange ewa Honorable Brandon Chintu government kyokiririzaamu okusookera ddala education system gyeresa ababaka tebannaba kugitegeera bulungi nnyo bakyagikuwa mu bituli era guno omwaka mulungi nti nange njize wano ndaga nfunye basis nkitegedde ono Flavio abadde akunyonyola ekyo ekibadde ekibulamu kusinga tugenda kutambulira nnyo ku mbeera y'ebyobufuzi nga bweyimiridde mu ggwanga nenga tujja kunokolamu ensonga ezikwata ku byenjigiriza nga bwe mukimanyi nti sabbiiti eno ebigezo by'abaana abasiniya eyokuna ebisookedde ddala mu nsoma eno empya byafulumiziddwa naye ebibuuzo bikyali bingi naddala mu kutaputa obubonero bwabivuddemu sako n'ensoma eno empya kyetegeeza ku byenjigiriza by'eggwanga lyattu Uganda. Obudde bunaaba tusobozeseza mu ssaawa ey'okubiri tujja kutunulako ku nsonga y'ababaka ba NRM kye bakkaanyako
mu kukola ennongosereza mu tteeka eryayo PDF erijja okuteekawo kkooti y'amagye bwe watabaawo kikyuka. Bingi byali mu nsisinkano eyo era bye bimu ku bye tujja okutunulako nga ayogerera akabondo ka NRM waali. Kirungi otunabira tulina bye tubawaayiriza nti babyogerako ajja kuba atubuulira. Naye nga abakulu be tugenda okubeera nabo olunaku olwalira bagenda okwogera ku nsonga zino bamaze dda okutuula era nga tulina Flavia Kalule Nabagabe, mubaka omukyala owa Kasanda, musomesa mukugu ate ng'era mubaka wa Parliament. Mubadde mugoberera amawulire sabbiiti eno ensonga eno yazze mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ey'ebyenjigiriza. Omubaka ajja kutuyambako y'engeri gy'ali musomesa n'oluvannyuma abateesa abalala nabo bajja kubaako kye bagattako. Tulina Alex Brandon Kintu ye mwogezi wa kabondo ka NRM era nga mubaka wa Kagoma. Oyo naye ajja kutuyambako mu nsonga zino. Tulina ne Dr. John Paul Kasujja, ono nno musomesa wa byabufuzi saako n'obukulembeze mu mutendera oba ku mutendera ogwa university. Asomesezza abayizi bangi abayise mu mukululo ogwa Kabale University saako n'Enkumba University. Tugenda kweyambisa obukugu bwe mu kuteesa kw'olwaleero. Ate nga tulina n'omubaka Luttamaguzi Semakula, ono nno nga mubaka wa Nakaseke South yakiikirira abantu b'ekitundu ekyo mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Obudde bwatukutte dda. Ngenda kubawa omukisa buli omu kukozesa akadakiika kamu babuuze kuba tulaba ate oluvannyuma tutandike nawe Honorable mu bufunzo bw'ekitalo abatulaba babuuze kububuuza obudde butukutte. Wansize mutya mwenna abatulaba olunaku lwaleero naddala bannakasanda mwenna ne bannayuganda mwenna abali mu kibiina kya National Unity Platform abo mbasoosowazzaamu kaako ensuso kwa pulezidenti waffe yakaweza emyaka 43. Njagadde mbakulise milestone eyo kubanga nayo nnungi nnyo for our party. Okay, Dr. John Paul Kasujja. Nesimye okubeerako wano olwaleero kuteesa ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga era ndowooza puroguramu ejagenda bulungi katusabe. Kale tuyanza omubaka Luttamaguzi Ssebo abatulaba babuuzeeko mu bufunzo bw'ekitalo. Neyanziza Ssebo naye nzikiriza mbuuze ku bantu b'e Nakaseke abansindika mu Parliament ne basaasirako nnyo kitalo nnyo. Waliwo abaami ba Ssaabasajja Kabaka babiri betufiiriddwa betugenda ozika olwaleero. Kookirule ewa Bikookoma mwami Ssaabasajja Kabaka yafudde wamu ne mwami Neeko Mukiibi yali abeera Ssemutaawo naye kati nga yasengukira Kangave wamu n'omwami wa Ssaabasajja Kabaka Ssebuufu e Nakaseke ku ssaza naye yafiiriddwa. Mbasaasiddeko nnyo nange bwenva eno nga mpitira ku kampu Luttamaguzi n'okujja okubayambako okubaziikirako okubakubagizaako. Nenzikiriza mu seconds nange okwagaliza Commander in Chief the National Unity Platform His Excellency Kyagulanyi Ssentamu happy belated birthday Your Excellency. Bali nnyo Ssebo Mukama wange. Ombaka wa Kagoma era omwogezi wa Kabondo. Abalonzi benga Salimu Sale. Bana Salimu Sale ya londo ono. Nenze mungeri enjawulo njagala okuyoza nation media. Twabadde ku World Radio Day nga mwatumbiza dembe. Muziki n'ebizimba njagala bayoza kubanga dembe njukira. Amanya gego tutule tuwunyume ekiro tukoze bulungi nnyo okuleeta Honorable Flavia omanyi ebintu bino byonna twalina naawo programu emu twagisaako ensimbi mu Parliament kakati mubaka munange bamubuuza nagamba naye waayi ebintu bino nange sibitegeera buki sibitegeera so ng'egyoleesa omusomesa naffe atunnyonnyole kubanga bwe tuba ku bigambo tebita twagala kuyiga nakumanya. Awo tugenda okutandikira Honorable Flavia Kalule. Sabbiiti eno Parliament yabaddemu omuliro era gye byaggweredde nga sipiika ayise ministry y'ebyenjigiriza ejje ku lwokubiri lwa sabbiiti ejja eyongere okunnyonnyola ku nsonga zino eza curriculum empya oba ensoma empya. Bw'otunuulira ebigezo bya siniya eyokuna bwe byafulumye ebisookedde ddala mu nsoma eno empya abazadde abasinga tebabitegedde okusinziira ku mawulire ge twakoze wano ku NTV. Twabadde tukyali kugwa abazadde ate twagenza okulaba nga n'ababaka ba Parliament n'ab'ensengeka y'obubonero nga tebagitegedde. Era nalabye Honorable Sewungu ndooza yasoose okuleeta
omulango ogwo ng'agamba nti ebintu bino minisitule gyeyongera okutunnyonnyola tubitegeere bulungi nnyo kakati nekyongera okuleeta ebibuuzo bingi olwaleero ensoma eno empya twali tugyetegekedde nagenza okulaba nga tutuuse n'okufuna n'ebibuuzo okukomawo ng'abayizi abagenda okugenda mu siniya ey'omukaaga tetunaba kumanya bye bagenda kusoma kalikulamu ya siniya 6 tenaba kutandika abayizi abagudde nabo nga minisitule y'ebyenjigiriza naye egamba nti tugenda kulaba bututunula tujjeyo okulambika okugenda okulambulula ku bayizi abanaabeera bagudde kye bagenda okuzzaako kalikulamu eno empya ng'abaka ba paalamenti ng'omusomesa tugitandikirewa abantu balina ebibuuzo bingi bye baagala okumanya etutwalawa mu byenjigiriza bya Uganda okusookera ddala twapapa tutandikira awo webale nnyo webalire ddala annual wamu n'abatulaba eyo okusookera ddala njagala okuyozayoza abaana bonna abatuula ebibuuzo bya UCE 2024 ne muyita era abaabikola bonna abayise abaabikola abaabituula ne babikola bye mwafunye byonna tubayozaayoza kubanga at least milestone emu mwakoze eki mwagituuseeko era mwagitiikinze njagala okuyozaayoza ennyo abazadde abongera okuweerera abaana nga tebakoowa n'abasomesa because education etwala abantu bangi nnyo mu system eyo so buli omu aba alindiridde abasomesa abazadde n'abaana bennyini ekyokubiri curriculum eno empya yaleese ebigambo bingi nnyo muffe ffenna sijja kwejjamu kubanga naffe abamu abasomesa tubadde n'ebibuuzo byaffe nga twebuuza kati kino kinaatambula kitya naye kankube tochi mangu mangu mu curriculum enkadde n'empya kubanga ebibuuzo abaana bano abaatuula ebibuuzo bya UCE omulundi guno bakola curriculum 2 bakola ebibuuzo bye tuyita transitional bakola ebibuuzo nga babesinze ku transitional curriculum oba ye curriculum enkadde abasinga gye mujjo kitegeera bwotyo transitional in the sense that curriculum yali ekyuka nga eva mu nkadde ng'edda mu mpya kati mulimu abaali baatuula ebibuuzo 223 ne baggwa ne batayita ne baagala okuddamu nga omulamu eguba nga wetubadde nti ogwa bw'oba oyagadde ne weeyongera oba toyagadde n'oddamu kati abo baayagala okuddamu 223 be baakola transitional curriculum mu 2024 era bo babadde basoma bya curriculum enkadde gye tumanyi obulungi egrading bwa division 1 2 3 all the way to 9 kati abo babaddewo then ne tubeera n'abakoze curriculum empya eyo gye tuyita new lower secondary level curriculum ereese obuzibu abantu gye batakola ki gye batategeera kubanga ekyuse mu bintu byanjawulo bye ngenda okunyonyola njagala mpeeyo ekifaananyi kitono nnyo ku curriculum enkadde abaana abaatuula baregisteringa abaana 1,000 n'okusobamu naye abaatuulira ddala mu curriculum enkadde transitional bo baatuula abaana nga 9,742 abaana 9 mu 742 be baatuula be basobola okuwandiika ebibuuzo ebyo era abaana 1,000 ku 9 abaatuula 100 n'obugwamu abo be batakola bulungi era be batayita be bayitira mu division 9 in other words ne batakola bulungi mu old curriculum kati beebo bwe mwawulidde bagamba nti bano abaagudde tetulina kyetubakola ki gye tubateeka kubanga kati eno curriculum enkadde mu lower level secondary ye guno gw'omwaka ogwasembyeyo okugisomesa kati yavuddemu baamaze kitegeeza obanga watuula curriculum enkadde n'ogw'omwaka guno tebalina wakussa kubanga kati eyo curriculum yaffe ezinze out in other words tekyalimu mu masomero ebyo twayiganga Mississippi River ate Tennessee River ate biki ebyo byavuddemu kati tebikyalimu kitegeeza nti ku A-level curriculum wetwogerera kati wagenda kubeerayo curriculum wakyaliyo curriculum empya n'enkadde okuyambako bano abagenze ne curriculum enkadde okusanga enkaddewa ku A-level curriculum naye newankubadde bagenda teekayo n'empya okeso njagadde ekyo nsooke nkikole so what are the differences
njawulo ki eziri wakati wa curriculum zino ebbiri kubanga abantu abasinga bwe basinga okwebuuza ekisookera ddala new curriculum enkadde twali tugiyita nti eri objective based curriculum nti yali etunuulira nnyo abaana bakraminga walaba nga basomesa buli omu afa kufuna D1 naye nga temuliimu kulowooza nnyo temuliimu kwaseesinga nti Brandon ono we musanga ng'ali mu mbeera bweti nsobola mukolera amagezi kimuyiyiza ntya nsobola kati ebyo nga tebirimu byakukubiriza na kuyiga kati eyo gye tuyita objective based curriculum gye kulwaki abasinga baali we call it cramming nga bakwata bukusu ebyo Napoleon yazaalibwa ddi yakola biki n'awambawa n'amala atya biki ebyamusuula just cram work naye nga bw'ovaayo bakubuuza kati Napoleon Bonaparte gwe wali ofuuwa yaddawa akuyambye atya mu bulamu bwo obwa bulijjo ng'ebyo ebibuuzo bingi so nga curriculum enkadde efulumya nnyo abaana abatasobola kwetonderawo mirimu kubanga twali tuli mu systems ezitali zaffe ekyo kyokulakyera obutabo obumu bwabeeranga nabw'abannakenya naye nga tomanyi nakumanya abannakenya bagenda kuyamba batya eno mu Uganda so they redesigned the curriculum okuleeta curriculum empya and it came out of abantu bangi nga bagamba abaana ennaku zino bakirereesi bava mu university talina kyasobola tondawo talina kyasobola kukola kubanga bamuyigiriza ebintu ebitakola ki ebitamuzimba era ebitamugattako naye curriculum empya neeyawulamu ne tugamba mu curriculum empya one it is competence based curriculum nti tutunuulira obusobozi bw'olina ng'omwana ne tubuzimba era baba bakuwa ebintu bingi ebyokuyigirako n'ebyokugezesa osobole okumanya amaanyi go wegakola ki wegayimiridde osobole okubeera nga wofulumira ku level yonna ng'oyise mu curriculum eno senior 1 to senior 4 newoogamba nti si kye tu encouraging ne bulijjo sifa abagamba bave mu masomero naye tugamba newookoma mu senior 4 wakiri ovaamu ng'olina kyosobola okukola ki okutandikawo oba okwekolera ekikuyambako this is continuous balina kye tuyita continuous assessment learning nti kati marks za curriculum empya bazidividinga si tu curriculum national curriculum development center NCDC yazidividinga nekolanga ku university wetwabikolanga nti okolayo marks 20% ziri mu continuous assessment okukugezesa mu byobozi otambula exactly then you have 80% which is in project work kati curriculum empya bajawula emirundi emeka ebiri nti ekikumi okukiweza totula butuuzi mu kibiina ne bakusomesa oluzungu kati ze nimusomesa wa luzungu na literature ate abaana be basinze okugwa mu new curriculum kubanga batono nnyo abasobola okuconstructinga sentences bagude physics n'oluzungu those were their worstly done subjects critical thinking yeri mu new curriculum eno kati awo nga naye kati kikwetaagisa osooka ofuna obubonero 2 ku 100 obuli mu kugenda ku ssomero ne bakubuuza oli otya kati ebintu bitambula bitya the basics ebiri mu curriculum ng'enkadde kaŋŋambe basics naye kati 80% marks tuzijja mu project zezino project zobadde owulira abazadde balwana nazo batutumya ebijanjalo ne batutuma sabbuuni ne batutuma biki kati abaana bali mu kuyiga kukola sabbuuni abalala bayiga kukola keeki abalala bayiga kukola ebintu ebyenjawulo ebyo kati project eyo byekugattako so that makes the 100% mark awo ne balyoka badividinga era kanziruke mangu kucha importance I think the importance one grading ene ya new curriculum it's not a normal grading eyenjawulo nayo weeri wakati wa curriculum empya n'enkadde twali twagimanyira omwana wafuna D1 D2 D3 omanya ayitidde mu division 1 oyo ayise grading oba reporting gye twogerako eya curriculum empya bagidividinze kati mulimu kanzogerewe nti A is exceptional nti oyo akoze bulungi nnyo naye eyo yagasse divisions 2 nti yagasse not divisions distinctions grades ezo nti wali wafunanga division 1 ng'olinamu D1 D2 C biki ebyo naye kati bagasse 2 mu buli grade mu buli nyukuta
kanjikole bwentyo nti buli nyukuta bagaseemu ki maxi 2 ojja kunyambako kinyonyola. For example mu nyukuta ya A eraga nti okoze bulungi nnyo obitegedde osobola okuvaayo kumpi oli mukugumu mu ebyo by'osomye baataddemu D1 ne D2. Abazadde awo kyekitubuzaabuza abamu babadde babuuza nti kati nze namanya nti omwana wange yafunye D1 yafunye 8 yafunye 9 n'abitegeera ntya. Of course challenge eriwo nti olina okudda ku ssomero abasomesa bakunyonyole kubanga UNEB teyakola mulimu ne NCDC wakusensitizing abantu ku grades no nga tezinavaayo bandibadde bakikoze a year or 2 years back ng'abaana tebanafulumya ki results zaabwe naye kati bo batandise okinyonyola nga n'ebibuuzo bifulumye. Kati omuzadde awe yeebuuliza nze kyembadde mpeerera kyembadde nsuubira biki byenkute mu ngalo zange yayise teyayise. Awo nyine honorable waliwo omuzadde yayogedde ekigambo era twamulaba waneeno ku NTV ng'agamba mbu ekyasinza okumwewuunyisa abaana bonna bayita batya mu ddaala erimu result 1 bonna ayise mwenna muyise jumula result 1 weeyo result 1 weeyo yaleese obuzibu kubanga wali we bakugambiranga nti omwana agudde like waliwo grades ezimu nezo zetutagradinganga ungradable abayu abo nga wogambira nti omwana agudde onayise kati babijja okuba nti tetwagala nnyo okutunuulira sagala kwefula spokesperson wa Ministry of Education naye ng'abasomesa waliwo issue nti abaana batandise n'obagradingiramu ono yali mu section class streams stream A ey'abagezi stream B ey'abawali awo stream C eya abatasoma bulungi kati division zino enkadde zaali zirabisa nnyo omuntu nti talina kyamanyi ate nga alabika yagudde bugwi biki bibuuzo okuddamu bibuuzo ebyo naye nga bw'omujja mu ssomero alina obumanyirivu bwafunyeemu obutalabika kubanga tewabumuweereddemu bibuuzo kubuyolesa naye akugambe nti nze mmanyi okuzimba ennyumba naye wonteeka mu luzungu okulufuuwa n'okuluwandiika n'okuconstructinga sentence sibisobola nagudde naye bwonziza ebweru nkuzimbira ennyumba yange nekola ki nevayo n'ogisulamu n'etakkuba kati awo kyekyo kulaki bagambye mu kifo ky'okunafuya abaana nga babamalamu amaanyi tebalina kye bamanyi nga bavudde mu ssomero kaba bagradingire mu result zino kati tukkirize nti abayise babeera bayise era zeeraga kubanga zino ennyukuta zino zeeraga zokka nti abayise be bano kubanga B ya C3 ne C4 kitegeeza awo between 6 ne 7 baba bayise ezo gundi then modda mu C kiraga era abagudde be bali mu E omwana afuna E nyingi kubanga ezo F9 zonna njereere kitegeeza nti yagudde naye ne batayagala kulaga nti newankubadde era abo be usually ababadde mu result 2 ye tafuna certificate kati abonna ababadde mu result 1 kitegeeza wakoze newankubadde abamu tebakoze bulungi nnyo naye you qualify to get a UCE certificate nti bajja kuwa certificate ogende naye olage nti nasoma UCE nenjimala naye bana ba result 2 tofuna UCE certificate kubanga gwate wasusse mu butamanya oba butategeera nsonga ezo n'aba result 3 nabo tebafuna ki certificate eyo kati awo kyekitegeeza wakati awo ndozaka okamalirizaako kali kabadde ka big C D E zinyonyodde D of course kati wafuna omwana wafuna D grade D kitegeeza nti ali ku basic yakutemu ebimu era beba abafuna pass 7 mu nkole enkadde pass 7 pass 8 beba aba D abasindi kitegeeza nti ali satisfactory C5 C6 bwe batyo so byenyonya naye kati kyetulina okuteekako essira ng'eggwanga 1 abasomesa Ministry of Education kwa obuvunanyizibwa bwabwe ne National Curriculum Development Center balina okuvaayo ennyo okunyonnyola ebintu bino abazadde babitegere ky'omuzadde ayagala omwana w'okukola sciences ku A-level ategeere ekiri mu nnyukuta zino n'obuzito bwazo senga abaana babawa pass slips bwabwe nga buliko nti eno ba oba B eno gye yafunye
erimu mweno subject agifunyemu C6 oba C5 C3 oba C4 kiyambako omuzadde okugaidinga omwana n'amugamba naye omanyi olabika wakoze bulungi physics olabika wakoze bulungi math era mu new curriculum subjects ezasinze okukolebwa obulungi eyasookedde ddala yabadde art and design abo abazimba bakola biki ne kuddako history sinze okukola obulungi kati abaana senga babazuulira mu angles ezo kiba kikola ki kiyambako. Kale ngenda kusooka kufuna ababaka ba parliament bano Dr. tujja kuddira nga omaliriza onali kumutendera gwa university kati sooke tufune omubaka Honorable Luttamaguzi Semakula ebirowoozo byo ku curriculum mwene empya ddala ekifaananyi Honorable akisiize bulungi nnyo bonna tugezaako okulaba nga tuteekateeka eggwanga eppya eddungi naye ekifaananyi ekyomi olwaliro nga tusinziira ku bibuuzo nga bwe byasengekeddwa tukyasobola okufuna omwana nga asomye kyekimu ow'omukyalo n'ow'omukibuga ekyo gwokiikirira abantu ba mukyalo mukyalo bino bikwatagana eyo gy'okiikirira era nange personally amwe vireja esebo omanyi luli edda ng'oli okuyita vireja ng'olibaawo olutalo naye myamwe vireja era nkyogera nga nebwemba ku street era Honorable Luttamaguzi kyagambye nti mwalabirako wa ndowooza obudde maybe bakola benchmark nga tekyali necessary ffe kumanya naye nange jjajjange yabadde ambuuza ebwe naŋŋamba muna bino biki ne muganda alinda kunda akukobera ndindako nja kukubulya era kati ngenda mukobera nga nvudde ano kubanga ntegedde nti Honorable Flavia abadde akunnyonnyola nali very good mu history nasaza nnyo Maria Antoinette nali one of my holidays n'omukyala wange ndirako nti nfumbirwamu bwenti so twagendako mu holiday nengende France nenyinga mu Paris nga njaga kulabako omusajja ono Napoleon Bonaparte ate yali omu baali bangi nengamba bino byenafuwa kati bwemba ngenda kulumba ebuwenge nga nsaba obululu bamugamba pipe water eriya ngampeeza no mesi yangamba munange ndikulaba jiyitira kwano olabe ku mulwadde maama ali mulago era nja kuyitawo naye ate ebya Napoleon tebikola so na Flavia abadde annyonnyola world over ona Luttamaguzi agambye Germany Netherlands ndirako nti nayo ndinayoko obutuuze balina ba career guidance omwana asoma amanyi kyagenda okukola nina batani bange babiri omu Brandon Junior enkyakira naga njagala kuba firefighter kakati juzi bwe twagendako okulamba nagamba omanyi taata nkyusiza njaga kubeera ranger era kati ye alabira ddala ng'okuuma ebisolo ye passionate omubuulira birala nemugamba toyagala kubeerako okwo obeereko okwo ebyawano byanti bizibu bayinza okukwata mwekagoma naga njagala kubeera ranger kukuuma butonde kakati omwana oyo bw'avaawo nga kyaliko ekyo nga Honorable Flavia bwanyonyodde aba guided tusoma wano eriyo wano degrees president zeyaggalawo chairman wano simanyi community psychology ng'era omwana fo wano omwana agenda university ayagala kugenda Makerere kyebaagala degree waka eriyo n'abaana nti muba Luttamaguzi twetaaga lawyer nasoma lawyer naye nga bw'omuwa second satu ng'omukulu baagaye nti wa PhD okwogera oluzungu nga tasobola kulwogera so bwe tufuna guidance eno actually enkulankula netukostinga kyetaaga ogenda mu slowback nabwe tuba tutambula nga tudduka nti juzi twagendanga okuba amasimu nogenda ku post office naye kati WhatsApp tetukyagula mawulire bwe nali nga nkyavubuka nagulanga amawulire nga mangi nteeka nengasoma bwe twavanga ku university nga bwogule n'olinya taxi awo Luttamaguzi agamba kansomeko omugamba linda n'otambula nalyo ku kyalo balabe wekampala kaminoota n'okakwata kati ebintu bikyuse era nze kyensaba nga ffe ababaka nti kituyambe nze nange nfunyana okumanya era kiki nti extraordinary caucus gye tunagendamu tujja kuteeka ku nninga nti banange kino nno kirungi twalwawo naye kati tukikoze tutya nange nkyabuuza question nga bwe tugambye eriyo yagambye nti abaana bakoze bulungi bayise naye nga nange bwombuuza bayise batya ffe twamanga ali credit sintu credit nga ona Luttamaguzi wano babikubyemu nti batuyambe nga ona bwagambye batuyambe ebisoga tugamba nti awabi bwetoola n'amaanyi ekisinze ku tutaano mu Uganda flow of information
kakati yoyonga ona bwanyonyo it's good nena nabadde njitanga nangera ndi nabadde ngenda okuba mu bamu abatamanyi ngamba abana basajja bali tubuza nengo kyaba kiri best nti gobona aba mu byokuyimba obuyimbi nenga tofunye then bongeremu nti tubere ne ba careers master foto afunako omukisa kusomerako mu seminario twainangayo program gye bayita ongoing formation ngobera katugeze Luttamaguzi ono fometa wange mubeerawo ku weekend nakubuuza naye munnange eddoboozi okyaliwulira era nze eddoboozi bwe saaliwulira ne ngamba awaaye eddoboozi kyaliwulira bampita nesaanukula nti nzuuno singa nali nalemmerako maybe nandibadde ate omusasiridodo w'ekitalo omuzibu naye olwokubanga eddoboozi saaliwulira naye nga nali nyambibwa nti every month bakugenda mu ongoing formation fometa nakubuuza mbuulira ebintu bitambula bitya owulira onaaweereza omukama oli ready kakati ni masomero mu kyetaagamu abaana baffe bamanye si kusoma busomi nti ogenze Makerere ofune degree onabagambe omwana amaze okusoma ogenda kukola ki kyova aba bonna abasinga tudukira mu politics kubanga politics kakati bye byenfuna ebikyasinze kukula ebyafu bawo bigambo ono musajja akiikira abantu banene Salimu Sale era agambye waabo akuwadde benchmark nti balinayo n'ennimiro lwaki abantu bali faalinga ku nnimiro eyo so ngendowooza nti bawo naye bano abasomi sinamanyi saagala nnyo okumalira budde ku bintu dokita ayongera otulungamyamu nti batuyamba ne batuwa basic ndaba nga Uganda era ekisanja kuna mchezo 2026 fenale mtuyakwatugewamu Dr. John Pokasu janjagala kujjawo kati mwenga bannabyanjigiriza osomeseza abayizi ku mutendero gwa university babeera bavudde mu secondary bw'otunulamu curriculum eno biwakagirabako egenda kubaweereza abayizi kikaaki ku university tutandikira awo sebo curriculum eno nungi terina buzibu naye obuzibu bweyina eri politicized nenga yo curriculum nungi erimu ebyobufuzi okusoma kuli okwedda kutandise colonial education system kwali kwetaaga abakozi abagenda okuweereza abafuzi b'amatwalo osobola okukola mu ofisi osobola okukola nga secretary osobola okukola ebyo ebintu kati ate bwe twafuna obwetwaze ne tugenda mu maaso ne education system eyo kati education system eyo ebeera outdated kuba kati bintu birala nnyo kitegeeza oba olina okufuna curriculum ematchinga ne competences eziriwo mu nsi yonna kati curriculum eyo yali nnungi ojja kulaba nti abantu aba benchmarkinga curriculum eno okusingira ddala babijja Finland Finland zezimu ku nsi ezina education systems eziri intact to the extent nti omuntu omusomesa okusomesa e Finland okusomesa primary olina okuba nga na masters degree kuba togina tosobola kusomesa kati bagenda nga bafune Germany Finland nga bagenda bakoppa naye jjukira ensi Uganda third world state okoppa education system mu first world class kitegeeza olina okumatchinga facilities the education system eyo ng'ogireeta wano okugeza ogamba nti muyine ensoma ya kompyuta amasomero ga gavumenti bameka galina kompyuta kutaddewo essomo lya kompyuta bameka balina kitegeeza nti education system ejja kuba nnungi neera egenda kuggyayo abaana nga tebatuukiridde kuba tebalina facilities ojja kulaba nti otaddewo ebintu kati Uganda nga bw'ogiraba eno nsi y'abalimi it's an agricultural country ate n'ogamba nti agriculture is optional kati policy system ezo zitta ekigendererwa ky'education system eno curriculum gye twandibadde tukola ki tufuna n'ogamba nti eno competence based curriculum nti omwana asoma okusinziira ku competences z'oba omulabyemu ate n'ogamba nti science za compulsory it's a contradiction kegamba olaba nti waliwo inconsistencies mu curriculum naye nga inconsistencies ezo zijja mu policy ziva eno mu policy nti omuntu azze n'ogamba nti ono mwana nga bw'omulaba asobola okubajja ono mwana nga bw'omulaba asobola okukola kino ate waye n'ogamba science ziri compulsory kati competence based oba okijungulula notuka n'ogamba nti
kati nze ndowooza twandibadde tukola ki tu grading system terina buzibu nyangu ya kutegeera naye ojja kulaba ebintu nga specializations tulina okukkiriza ti Uganda wano mu Uganda ojja kulaba nti wano mu Buganda abantu balimi ekkalamojja balunzi ekisolo bwe kiri katosobola kugamba baana abo okusoma kintu ekimu bandibadde bakola curriculum yandibadde ng'ekola regional focuses nga omwana abeesinga okuva ku region gyali kubanga tojja kukyusa muntu oyo kintu ekyo kyayagala. President Museveni omulaba abadde mu bukulembeze emyaka 4 musajja mugagga nnyo biki ebyo nga bwadde ayogera naye olaba awanye ekitiibwa ente kubanga kyeyakula akola ki alaba kati ne curriculum eno yandibadde bagamba nti regional areas zino abaana bagende bakole compulsory gundi ezo depending on regional area kiki ekikolebwa mu regional area kyekyandibadde ekikolebwa n'ogamba nti kati olaba projects ojja kulaba nti abaana abasinze okuyita ebintu bya projects baana ba mu kyalo lwaki materials ziri awo zakuzanya mugenda oleete ekyayi agenda mu lusuku ne kakati oleese project n'ogamba nti kakati n'abaana b'omu kibuga agenda kujjawo ekyayi nga nejji olaba ezo ze inconsistencies eziri mu system mu curriculum n'ogamba nti government n'ogamba nti vocational industrial training mu gundi mu curriculum eri key naye ate nga totaddewo basomesa abo facilities tozitaddeeyo ku masomero gonna kubanga eno curriculum yandibadde modo nungi mu masomero ga gavumenti kubanga tewali kyogamba nti tulina kyogamba nti gavumenti eyinza okuwulwa ssente okukola ekintu kyebeeyagala naye ojja kwekanga ti ate bwogenda mu private schools zirina facilities ezisinga ate ez'amasomero ga gavumenti kati eyo neba contradiction ne tubanga nti kigenda kubeera kizibu nnyo singa tetuwa curriculum eno bintu byonna byeyina kuba nabyo kijja kubeera kizibu nnyo era okufuna omuyizi oyo gwe twagala oba citizen gwe twagala mu maaso singa tubanga tetufuddeeyo nnyo mu ngeri gye training ambaana facilities baziina singa ebintu ebyo byali bikoleddwa bulungi. Dr. Kyoyagala ogamba tuwagipapira oba tweteeka ku bye tutasobola twandibadde tugisobola bulungi naye obuzibu bw'eggwanga lino lye buyina ti national programs zonna ziba politicized nti kizibu nnyo singa honayo Luttamaguzi ono minisita kizibu nnyo honayo Luttamaguzi ono okwawula ddi lwe ŋŋenda mu bantu nga ŋŋenda ku national program oba ddi lwe ŋŋenda mu bantu nga ndi presentinga party yange kati ojja kwesanga kati nga bw'olaba president bw'atambula kati that is a national program wandibaddewo ne opposition leader bonna because it's a national program naye olwokuba nti tupoliticizing ebintu bino kyova olaba nga program za gavumenti ezisinga zifa kubanga tuzipoliticizinga. Kati Dokita bw'otutunuulira ebyenjigiriza byaffe nga we biri tugenda kufulumya baana kikaaki essaawa zino nga ne grading kale ekyandibadde ng'ekitandikirwako kikyatulemye n'egyo emiwaatwa gy'onnyonnyodde ebyali birina okukolebwako we walina okutereezebwa kati tulina okuddayo okugamba kye balina okukola curriculum erina okuba nga buli emu efiidinga ginnaayo olina okuba nga kati nga ku university tulina okuddayo okunoonya engeri gye tulina okusomesaamu abaana bamakinge curriculum gye bakolaki gye bavaamu nayo museke bwe tunaasigala mu kusomesa nga bwe tusomesa curriculum eno gye bajjiddemu ejja kuba tebayamba kati tulina era twatandika dda okukola kye tuyita curriculum reviews naddala mu education okusingira ddala ku university kati kosi zonna ezigenda ziggwako manyi curriculum bagireview nga myaka 3 ku 5 kakati egyo emyaka 3 otugamba nti kosi bwe baya myaka 3 omwana aba amaliriza okusoma emyaka 3 kati egyo 3 ku 5 tuba tusobola okumanya ti ebintu bino bye twasomesa omuntu ono ddala asobola okubibeera oba omulaba mu field abibeera
kati ne tulaba mistake ezirimu ne tudda ne tureviewinga kati twanditandikira ku primary oba n'okutandikira ku bali mu secondary naye already yali nsobi kati luli twandibadde at least nga twatandikira mu primary twandibadde tutambudde emyaka waakiri 7 kakati obuzibu obuliwo nti luli tubadde engeri curriculum gye badde etandika nga mpya aba primary basoma system ndala O level basoma system ndala A level system ndala university system ndala hanga tewali kukwatagana naye kati engeri gye bagirolinze kati egenda kutandika ne A level wagenda kubaawo connection kati connection ere erina okujja ne ku university muzino universities tulina okulaba engeri twatandikadde okukola ebintu ebira walabye waliwo National Institute of Education egenda okujja bagita unity bwoba olabye bye tuli viewinze byonna ebyo ojja kulaba nti ekwatagana ensomesa empya egenda okujja mu university ejja kuba ekwatagana bulungi neeno kayitulamu wansi